Yajowadde batadde tujja tugenda neeyo. Eyagundi ya. Eya Kenzo. Oluvannyuma lwa Luba naye Luba bakola bubi. Nadde n'abakulu b'ennyumyako awo ne bagamba nti balabye amaziga omwaka guno balaba aga gravity. Bambi gravity akabira n'ebyaddala. Twamalawo twafuna ku maziga ga Evans gaali g'amaanyi bakyala kya bakabye ku mwaka guno. Ono muyaga. Grace Kani yakaaba naye ne bagamba nti ekyenjawulo ekiri ku maziga ku ziga lya Luba lyali lumu. It was one tier but consistent. Engeri gye lyatambula okuva wano ku Munye ne likkirira ne litobya essaati ne liyita mpaka ngeri okubiri likyagaanye oba ddwadde liri eriiso omulaba liyina engeri gye lyakwata mu ezo akaaba ssaani kyokka n'akaaba bw'atyo byonna n'amala obbikola era n'omusango ne bamusinga oba puresha yankuka yali emukanya nga tulowooza ali ku byakenzo omuntu asobola onnyigawo ekintu kyawo mpola mpola sooka otube ku guno bonna wataano munnyani anfiirako essaawa zino agamba kyakabadde kamukuma nze nagalese eyataddewo show mu mpaka nze yagikoze nze gundi mwami Musuuza simuyinako buzibu naye nze kyeninako obuzibu gwe mukolo gwange bwabanga bwati bwasazeewo mayira manyi kijja kuggwa era manyi tajja kola kyonna ekisoboka anzikirize ajja kola kyonna bwabanga asobodde okukikola bwaba asobodde otekawo shonnya ezannanyinizo nenvayo nenjogera nagamba nti njagala kumutta ku kyo zange kubanga ebintu bye byali bya kiyaye alinga nange neebuunya nenga naye ya asala omusango tasooka soma mu contract byonna naye ndowooza alina bye yali yabawa byawe wano nawaali oba I don't know kyamukisa mulungi ndi at the end of the day amazima gasooka I'm free era mbadde free kubanga ebipapula bye ndowooza poliisi ebadde yakabiraba naye ng'era erina okusooka neewuliriza ekiva mu kkooti so mbadde free Ggonya yali yateekawo injunction waliwo injunction yawo yafuna nezisingawo awo lwakubanga bw'omanya ebyo ebintu bibaamu ono aliddeko kano ono aliddeko kali naye nga emiliyoni nga 8 oyo omusajja yazifuna n'atemaatemako byebamanyi sijja kwogera nnyo but just know it was mad anze wendi ate nze sibiriko saagala nnyo bintu byankayana naye nga sirina musango gwe namukola sirina muzibu sirina musango si mulungi naye awo waliwo emberenge lwakubanza omumanyi saagala nnyo olemera ku nsonga obulanga tukumye okukola birthdays mpozi nga tumaliriza emboozi eno yasimaka gye tubadde twogerako eggulo twayogedde ku ngeri abadde omukulembeze w'essomero we yalekulidde of course through the writing and na appointing a deputy okudda na recommending yes naye okusinzira because this essomero ligwa under church Archbishop Paul Semogerere agamba nti ye awandikidde Ministry ebyenjigiriza of course to Janet Kataha agamba no kino tebakyagala asigalewo omukulu asigale nga leader because essomero likyamwetaaga okay kale katulabe ensonga zino gye zinaggwera kale ndoza olutambula mu basala